ku saa 11:00 abakwatiddwa mu kwekalakaasa abasimbiddwa mu kkooti ez'enjawulo ku Buganda Road. Wano ebyokwerinda binywezeddwa wabweru ne munda. Kkooti 5 ze zitudde nga abakwate wonna awamu babadde 7 mu bananga wano baleesewo 5 mu 6. Abalala 16 abakyali ku poliisi nga banoonyezebwako ku misango egy'enjawulo basimbiddwa mu maaso g'abalamuzi okuli Caroline Kyosabire, Sanura Nambozo ne Julia Basajja Balaba. Babasomedde emisango omuli okweyisanga ekitagasa n'okuba enkuŋŋaana ezimenya amateeka, thereby causing annoyance or obstruction. Oludda olwabiri lutegeezeddwa nti okunoonyeza kwedde ku misango egimu newankubadde emirala bakyaginoonyerezaako. Olw'obudde okuba nti bubadde bugenze, basabye bano batwalibwe ku alimanda okutuusa ku nnaku ez'enjawulo omwezi guno n'ogw'omunaana. Abakwate bakiikiriddwa bannamateeka abakulembeddwamu Bernard Owundo, pulezidenti wa Uganda Law Society, George Musi n'abalala, era nga bangi ku bakwatiddwa babadde bayizi ku yunivasite ez'enjawulo, wakati nga batwalibwa eruzira abagenzi bakoloobya ennyimba ez'enjawulo. Oluvannyuma lwa kkooti waliwo abalala abakwatiddwa okubadde Maseruka Robert yali guild president wa Makerere ne Sumaiya Mwambula yali avunaanyizibwa ku y'ensimbi ku mobs nga batwaliddwa ku CPS. Twogeddeko ne bannamateeka b'abakwate. Maseruka Robert ye 89th guild president wa Makerere University be bamukubaza okweyimirira abaana bebakutte ate naye bamukwata mu ngeri etakwatagana, tawanise kipande, talina kyakoze. So fenga Uganda State tunaweza kuvayo ne tugamba tetulwaniza buli bw'enguzi, naffe twagala obuli bw'enguzi mwane must be fought against corruption. Ye Nakawa abasimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi Rita Kidasa Newombe, kubaddeko Thomas Kanziira omutuuze w'Ekiwatule, Bernard Olupoti ewala ow'Ekira n'abalala. Omulamuzi Kidasa asomedde abavunaanibwa emisango okuli okweyisanga ekitagasa. Okusinza ku kkooti, abakwate basangiddwa ku Oasis Mall mu Kampala nga baleekaanira waggulu. Mu kkooti bannamateeka bavunaanibwa basabye omulamuzi kkooti eyimbula abantu baabwe ku kakalu kaayo, era nga wano omulamuzi Kidasa awummuzza kkooti n'ebawa eddakiika 10 okuteeka empapula z'okweyimirirwa, wabula kkooti oluzzeemu omuwabi wa gavumenti Eunice Mbaine eyabaddewo mu kusooka ate takomyewo ekiwalirizza omulamuzi Kidasa abataano bano okubasindika ku alimanda eruzira okutuuka ku Lwokubiri lwa wiiki ejja. Ekya kkooti okusindika bano ku alimanda kitabudde bannamateeka baabwe era basigadde bakukkuluma. Tuleese ebiwandiiko okutuuka mu kkooti ate nga state attorney oba omuwaabi wa gavumenti ng'ate taliimu. Senfuma Josephine Senti ne James Magala bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.